Mwasuze mutya mikwano, kansubire mwasuze bulungi, musiibye mutya, kansubire musiibye bulungi. Mwebale nnyo okujja ku channel yange, mbaaniriza bamikwano. Bw'oba oli mupya, subscribinga, likinga, commentinga, ate osharingireko ne mikwano gyaffe nabo basobole okujja okubeera nga batulaba ate nga batuwa ne ku magezi gaabwe tusobole okufuna okuyambibwa. Mba ntuuse ne munnaffe ono nga naye ayagala ku magezi gaffe. Agamba bw'ati: mu mikwano balamusizza. Mwebale nnyo okutuwa ku magezi era mwebale nnyo abagenda okumpa ku magezi gammwe. Agamba twazaalibwa ewaka nga tuli baana bangi. Twali bangi kubanga twali abaana 7. Naye mu baana bano ffenna twabeerawo era twakula era ffenna weetuli. Mama wange waali, taata wange naye waali, bonna balamu. Mu baana bano twasoma naye nze nalemererwa emisomo saagisoma olw'okubanga empewo zaali zinsumbuwa. Ndowooza bwe njogera empewo mukitegeera, empewo like oba byakika simanyi, ndowooza bwe bityo ebyekika. Empewo zaali zinsumbuwa ku mutwe era nga bwe ngenda ku ssomero omutwe gunnuma nnyo 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 ne sisobola kusoma. Naye baganda bange bonna baasoma era ne bamalako. Nze banfunira omulimu gw'omu mutwe. Ne ŋŋenda ne neekakabanga n'enjiga naye era nga zinnumya omutwe. Ne ŋŋamba nga maama ne taata, maama kiva ku kinze okubeera nga nnuma omutwe buli we ŋŋenda okubaako kyenjiga ekirimbeezaawo mu bulamu. Taata yantuuza n'annyinyonnyola nti ezo ziba mpewo z'ewaffe ze zaagala obeere ng'okola ki, ng'ozituulira. Ne mbuuza okutuulira empewo kye ki, ne bakinnyinnyonnyola nti tulina okuzimba akayumba n'otuula. Ate nga byetaaga ssente nnyingi, ate ssente ezo ezitaliiwo. Taata n'aŋŋamba naye bwe tuliba tufunye ssente tujja ziba tuzituuza obeere ng'ozikolera. Saasooka bifaako, ne mbireka. Ne nfuba ne ŋŋenda ne njiga ekyalaani era nayigako kitundu saakimala naye nali mukwasi nga nkwata mangu. Ne nsobola okubeera nga neetandikirawo ekyalaani kyange ne nkola. Ne nvaako ku kyalo okwo ne ŋŋenda ne nfuna omusajja. Mu butuufu omusajja gwe nafuna yayavuwala. Namusanga ayinawo, talina nnyo naye ng'ayinawo. Naye omusajja yayavuwala okutuuka ku ekisembayo. Oba ayina gye yalaga ne bamugamba nti nno mukazi wo y'alina empewo, bw'anaaba tanazitereeza tajja kufuna mirembe ne ssente tezijja kubaawo. Omusajja yantabukira lumu, omusajja n'akwata ekkubo n'angoba. Kirungi nali nkola nga nninamu obusente bwange. Nakwata bukwasi kkubo nga ŋŋenda nga nfuna akayumba nga mpangisa, nga ekiro nga mwensula, emisana nga nkoleramu ekyalaani. Baganda bange nabonaabona ne ntuuka ne nnonya ekyokulya ne kibula, ne nnonya gwe ntungira olugoye ne lubula, ne nsala engoye ne nzitunga naye ne zibula azigula. Nagenda ne ntandika okusala ebipapula neefuula atunga abantu basobole okulaba nti wano waliwo ekyalaani naye nga mu butuufu sirina bye ntunga. Natuula ne nzikakkana ne neebaka nga nsobola kuyiiya. Ne ŋŋenda ne ntandika okubeera nga bankozesa mu woteeri ne ntambuza emmere. Natambuza emmere akafuufu nga kakuba mpaka mu ngoye munda. Ne mbeerawo ne nguma nga nfuna 30,000 oba 2,500 bye batakusasudde. Naye ne nguma nti kasiteeyo ku woteeri nvaayo nga nzikuse nga mmaze okulya. Bannange bamikwano, baganda bange bonna baali bulungi. Baganda bange bonna baali beesobola. Tewali yali agamba nti no tasobola kunnyamba. Naye nga ne bwe mbagamba nti munnyambe tugende muzimba akayumba nsobole okubeera wakiri oba nga nfuna emirembe bwe kaba nga kyekyo kyekyagala. Empewo zannuma, baganda bange baalemwa okunnyamba. Bonna baalina ssente naye baagaana okunnyamba. Bonna baalema okunnyamba.
ne nsirika ne mbeerawo mu kutambuza emmere yange. Kyewava wavaayo mukyala n'aŋŋamba, mukazi ggwe ng'otunga bulungi. Kubanga yalaba olugoye n'ambuuza ani yalukutungira, ne mugamba nze yalutunga. N'aŋŋamba ng'otunga bulungi, kiki lwaki totunga kyalaani kyo? Empewo ne mmunnyonnyola buli kimu nga bwe kyali, buli kimu okuva ku ntandikwa. N'aŋŋamba ekyo kyangu, Empewo genda ozituuze, ozigambe ziwummule, zikuleke okole, bw'olifuna oliziwa. Omukyala nga ntwala nga batuuza Mpewo. Baganda bange abalina ssente ne batandika okwavuwala omu ku omu. Buli eyali alinawo ky'alina ne kitandika okusebengerera mpola. Kati bali mu kunneekwasa mbu nno nze eyabakola ki? Eyabaloga. Bannange nze saaloga muntu yenna. Nze nakwata Mpewo ne nziwummuza ne nzigamba nti kasita nammwe mukiraba nti sirina. Era bwe ndifuna nja kubawa. Era nazo ne ziwuliriza ne zikkakkana. Kati simanyi oba ze zaatabula abalina, simanyi oba ze zaatabula ki, naye bannange baganda bange banfuukidde ekizibu. Bangobye n'awaka mbu siddayo okugendayo. Bamikwano, nze kati nzireyo eri ŋŋambe bali abaasiba Empewo nti muzisumulule zidde muzibonyeebonyeeze. Nange nabonaabona emyaka gyonna, nabonaabona ebbanga lyonna. Bo baafuna chance esoma, nze saagifuna. Baafuna omukisa ogukwata ku ssente naye baali mu kukola Empewo kye zaagala. Olwakubanga bo kyali tekibaliiko era kyali tekibaluma. Kati nange nsobeddwa. Baŋŋamba olina okugenda n'ota Empewo ne zituta ne tuddamu ne tukola emirimu gyaffe nga bwe gyali. Naye ate nange bwe nzita, nange ngenda kuba sirina lugendo era ngenda kuddayo mu mbeera gye nnali ey'okusula enjala, ey'okubeerawo nga sirina ke nnina. Nange Katonda ansumuludde, nkola buli kimu kiyina, nafuna omusajja, nafumbirwa. Ebyo byonna bannange mbisuule mu ttaka, nzireyo mu mbeera eri. Bo bwe baalina ssente nga tebaasobola kunnyamba. Namikwano nsaba ku magezi gammwe, munnyambe nkole ntya? Kubanga bo baagala mbu nzireyo eri nsumulule Empewo, mbu bo baddemu bakole. Naye kati ate nze babeera bandeseewa. Nja kusanyuka nnyo nga munnyambye era nga mumpadde ku magezi gammwe. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege bamikwano. Mwebale nnyo bamikwano. Omupya subscribinga, koona ku kade, likinga, commentinga, osharinge. Tweyanzizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama bampeere omukisa.